Luwemba situnulidde bya bugagga bya Sseekirinya nti byentunuulidde okulya Luwemba nina emikono nina obwongo obusobola n'okukola ebyo oba oliawo n'okuyisaawo ku bugagga Sseekirinya bwe yaleka. Ate ekirala Luwemba emyaka nkyali muto, ninayo obudde obw'okulaba nti nkola. So ababadde bagamba nti Luwemba y'omu ku abo abalwanira ebyobugagga kikyamu nnyo era ndowooza mu kikomi. Tosobola kumwawula ku Luwemba, Luwemba tosobola kumwawula na Sseekirinya. Ate bazze bagoberera Sseekirinya mu bulamu bwe badde wakati. So ate era nkyaliwo ng'omulungamya mu nsonga zonna. Weewaawo waliwo ebiyitira era nange waliwo byesobola kukoonako ng'ebya family issues zaabwe ez'aba Sseekirinya mu family balina family issues. Naye kikwatagana in line with Sseekirinya ne constituency gye yalimu. Nze Luwemba mujja kunvumira bwerere kuba nja kusigala nga nkola ki? Nja kusigala nga ntambuza oba nga nkola kye nnina okukola ekituufu. Results kituufu zaakomyewo nga ku baana 9 DNA yakonfamizeeko abaana 4. Abaana abo abana kuliko Shifu Nagirinya, kuliko Sharifa, kuliko Shifa ne kubaako ne Ivan Sseekirinya, be baana 4. Era abaana 5 be bawandudde bamama baabwe batutegeeza nti bagenda kujulira, of which nabo balina right to appeal ebyavudde mu DNA. Naye nga nze kyemmanyi kyera kyensuubira nti DNA tezirimba, teri yakibaddemu oba tezayise mankwe tukyovula baziteekinze that wrong okulaba nti tufuna results entuufu oba ezikakasiza ddala. N'olwensonga eyo tetubalinaako buzibu, naye kyembasaba abaana bano bali innocent tubajje mu mbeera eno eriwo. Kati byetwogera kati bya kintu kikulu kubamu abakyala. Bwetwogera ku nsonga y'okuwa omwana okumugaba mu famire etali ye mukimanyi bulungi nnyo mukisobola. Ate naddala mu mbeera ng'eno mbegayiridde mubeere bakakkamu tusobole okubeera nga tugonjoola ensonga zonna. Ku nsonga z'ebintu muganda waffe, buli mukyala yenna nga obadde okyalemedde mu bintu ebyo, omuli emmotoka, omuli amapooti ag'enjawulo, tukusaba n'obuwombeefu ebintu ebyo ebiwandiiko biweeyo eri munnamateeka wa famire Honorable Medard Lubega Sseggona, asobole okubeera nti akola process mugundi kuba kati mukadde kano ali mu kulaba nga anoonya powers okulaba nti bafuna ba administrators abaddukanya ebintu by'omugenzi, kubanga omugenzi teyaleka ddaame mabega. So n'olwensonga effe bwe tuli tujja kubagayidinga n'abaana bennyini DNA be yawandudde. Twagala okulaba nti ngeri muganda waffe gye yali muzaŋŋanda, twagala okulaba nga tubabudaabuda era nga twongera okubayisanga batabani ba Honorable Muhammad Sseekirinya. Naye ate kiringa bwemanyi mu nnono wano kiba kirungi nnyo omwana n'akwasibwa ekika kye. Weewaawo tujja kusigala nga tubagayidinga n'okubaako ekituufu kye bakola. Okugabana ebintu kuno ebintu ebijja kugabanyizibwa, ebintu kye bayita powers of administration, obuyinza bano beerondamu ba administrators oba nga abakuza ne baddukanya ebintu by'omugenzi. Okuba nga bizimbe bye bipangisibwa ssente mmeka ezivaamu ne zirabirira abaana paka bwe banaasukka paka bwe banaaweza emyaka 18 basobole okubeera nti basobola okwetegereza. Nze siri mukiise mu paalamenti, naye kyetukola kwe kubeera ntulondoola. Tetumanyi amount ey'essente inaavaayo, naye zonna ezinaaba zivuddeyo nga n'Oweekitiibwa Sseggona bw'akola ku powers of administration tujja kuvaayo era tubakakase, kubanga ebintu byonna bye tukola twagala bibeere byerufu. Era ne bano abakyala DNA be zaawandudde tekibagana kubawaayo kantu kwekuba ku nfuufu, nabo nga bwe bayiiye ekiddako, kubanga ffenna tuli bannayuganda. Ate ffenna tulina okuba nga tweyagaliza. Ensonga ezo abadde azimanyi era enfunda nnyingi nnyo abakyala abo
bazzenga bamuyisaamu eggaali naye nga olwokuba nti mukyala mukulu amanyi enkwata y'ensonga ng'amanyi nti essaawa entuufu ejja kutuuka abantu bamanyi ekituufu maama mukosefukosefu naye wakati mu mbeera eno gyali nti mukosefu twongere omusindikira essaala ate n'okumuwa obuyambi obw'enjawulo. No, tekyanneewuunyisizza kubanga ekyo kibadde kiraba n'ayonka nti omuntu ebbanga lyamala mu kkomera ate lwavudde mu kkomera olumbe ne lumukuba ku ndiri ate kati bwebalamu ebbanga lyabeera mu kkomera n'ebbanga lyabeera ku ndiri oba olabanga bambi musajja wattu yali teyeesobola kubeera nti oba oliawo yeetaba mu mazina g'enkima. N'olw'ensonga eyo mukyala waffe oyo muwagaabuwa ye ekituufu akimanyi adde mu nju yeebuulirire amanye ekituufu era bw'anaamanya ekituufu kijja kumuwa ekitangaala naye kati for now manyi nti ali mu ddayirema ali mu kizikiza naye tujja kumuyambako mugayidinga mpolampola. Y'omu ku bagenda okujulira? Yes, mutegeezeddwako nti y'omu ku bajja ojjulira naye ffe tetukirinaamu buzibu bajja kujulira ne bwekirala kinagenda paka mu basawo abakugu mu nsi yonna we tuli okulaba nti DNA samples ezo tuzibawa okulaba nti bongera maaso n'okwekenneenya. Tumidieni driving society ate omuntu oba tosobola kumutegeera nti gundi leero tegeera bwoti era omuntu azuukuka n'ategeera bulala nnyo kimuli ku bwongo kyakola kikyakola. Omuntu asobola okuzuuka n'obwongo nga bumugambye nti yeebake mu kkubo nti tambula bwereere kati omuntu nga toyimulinaako right kiba kitegeeza nti omuleka n'akola kyakola kyalina okukola. Muhammad, president wa Independent Minds Association Uganda, association etwala ba independence mu ggwanga Uganda, ate ku lwa famire ya Honorable Sseggirinya njogeranga eyali mukwano gwa Honorable Sseggirinya yali ku kitanda we yabeera ku kitanda nga muye omwana oyo yamuzaala biseera bye twagala okumanya. Omukyalo oyo asooka kubalansinga n'alaba taata w'omwana oyo n'omuntu gw'ayagala okusiba. Bw'alaba nti nno taata w'omwana talina busobozi era automatically n'okukyusa n'asiba omwana ku musajja omulala bw'amanyi nti nalina obusobozi ogenda okuyamba omwana oyo. Omusajja mwavu kwata omwana omuweeyo. Esayidi y'abaami amagezi gembawa just bw'obeera nga olina omukyala wo bw'obeera ofaako omuwe buli kyayagala naye akuwe buli kyoyagala tewandifunye omukyalo omulala okwewala okubasiba abaana. Tubeere settled we tuli tulunde eyo gye tufunye oba gy'olina okusinga okuzunga n'abakyala abalala tetubirako okusiba abaana so tukyesonyiwe.